Kigoziiiii essaawa yonna. Kigoziiiii essaawa yonna. Bannange nze nagaseka gambuze. Baby Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe, of course senna gy'osinzire okubanga otugoberera. Nange sibitegedde. Of course kyova olaba mbadde mpita nti Kigozi alayika yabimanya gy'atubuulire. Baby Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe, of course senna gy'osinzire okubanga otugoberera. Nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako awatali kwekwasa nsonga yonna. Mawulire mangi nnyo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda, naye njagadde ne kano nkayiseewo eri bannayuganda mwenna nti Kigoziiiii essaawa yonna. Alnange bannaye Kigozi bino like gwabimanyi naye nga kyo ekyamazima nange simanyi. Kigozi gwe tulina okukoowoola kuba alabika yamanyi ekiddako naye kiri omwo mu mukono onookiwulira. Kale bingi nnyo ebigenze mu maaso nga bibaawo olunaku olwaleero. Honorable Joel Ssenyonyi yazizzaayo omusimbi we babadde bamuteze oba yasimatuse omutego gwa Anita Among oluvannyuma lw'okuweebwa ssente za nnaku 5 nnambirira ate okusobola ogenda wali okulaba Honorable Sseggirinya wali e Nairobi waafuna obujjanjabi, wabula okusinziira ku ssente ze yabadde asabye Honorable Joel Ssenyonyi yabadde asabye ssente za lunaku lumu kugenda kumulabako kudda okusobola kukola mirimu gy'obwa leader of opposition okussa n'emirimu gy'abantu abamusindika mu parliament, wabula Kigoziiiii essaawa yonna.